Hello Kadama TV, banaye webale okutuweereza mukwano. Tusiima nnyo mukwano byokola. Webale okutuweereza tufuna otuwa amagezi mukole bwe mutyo mukole ekirala Kadama TV mukwano ekikomezaawo nze Irene K. Saudi. Banange banyambe bakadaama bannange munyambe mumbuulire eddagala erinazija ku muceeri omubisi. Emmere bagifumba nga nnyingi kuliko n'enkoko, buli kimu weekiri, tewali kyebagaana nti kino tokirya oba kino tokirya, neteekaawe bazireeta biki. Naye Mr. Kadama TV ndya omuceeri omubisi ngwoza, nemala okugwoza nengunnyika mu mazzi agookya oba neteekamu kasukaali katini oluusi kateekamu. Nkuliira omuceere nga mubisi, kasita gugondamu ne guleeta akawoowo kali ne gugonda. Nze ntandikirawo ekikopo. Olunaku ekikopo ekiramba nkirya n'ekimala. Banaye simanyi. Emmere bagiteeka wali n'enkoko ne bagisaaniikira. Nze ne nzigyayo omuceere omubisi ne ngwoza, ate oluusi ngubba. Naye era nga kamera zindaba. Kati mpulira sikyaswala, mpulira kimpitiriddeko. Bandoze najja nga sigulya. Naye Kadama TV munyambe nswala. Mpulira nswala. Omuntu n'alabira ddala akutte akajiiko ndya omuceeri omubisi. Emmere eyo gye bafumbye weeri ng'ate nnungi, naye nga ndi ku muceeri mubisi. Kadama TV ekyo kiba kiki? Ntidde, nkikoledde emyezi nga 6 mu butuufu nga ndya omuceeri mubisi, naye nga sirina kyemba okuggyako okulaba nti bwe mba ngulidde nkala nnyo nnyo nnyo. Ngezaako kale ate n'amazzi siteera kunywa nnyo mazzi nze. Ntera kunywa caayi, maata, ebyo. Amazzi ago gandema, bwe nywa amazzi mba mpulira nga gaagala kudda. Ngezaako ne nganywa. Kati bannaaye alina eddagala anyambe Kadama TV. Munyambe munziruukirire, nze Irene K. nfa omuceeri mubisi. Ngezezaako okukirwanyisa, naye eno we mba nzukuse ku makya bwenti nga gwasuze mu kikopo nga nagwerabidde awo ku kameeza w'ensula mu ruumu, ngukeererako. Njagala nsuule nagwo mu kikopo wenzukira ntandikirewo okulya omuceeri mubisi. Bannaaye munyambe, bannaaye munyambe munsaasire.